abantu b'Ennamasuba guno omukisa gwammwe Anti Gospel Life Church International ekulemberwa omutume Umaru Mulinde ekutuusaako okusaba okunyudde essanyu Sande eno kujja kutandikira ddala ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ku 7 ez'emisana. Eno saavisi ya njawulo eri amagero n'ebyewonyo gano matendo okusinza tosuba omukisa guno. Leeta abalwadde Yesu waakubawonya, leeta abaana baakusabirwa, omuzadde jangu Katonda agenda kukola bulungi ebyobulamu bwo. Ensimbi zaagaana onaagenda okuvaayo, Katonda ng'akuwadde omukisa. Mu kusaba kuno ne mu kusinza jangu tusabe, Katonda agenda kukolera ekyamagero. Jangu tusabire wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Your miracle is ready for you. Gospel Life Church International. Ensi ya Isirayiri yabyewunyo nnyo. Katonda yagiwa Ibrahimu n'agyetuumira n'erinnya eryo. Bannabbi bonna mwe baava, Bayibuli newandiikibwa omwo. Yesu Kristo mwe yazaalibwa, mwe yafiira, mwe yazuukirira, ate mwe yatandikira obukristaayo. Eky'omukisa omulungi omutume Umar Mulinde bwe yagenzeeyo yazze n'akapya eri omulembe gwaffe. Anti yalikodinze olutambi lulamba olwa vidiyo olujjudde ebifaananyi okuva mu Yerusaalemi n'ebitundu byonna eby'omu Isirayiri nga bikakasa obutuufu obw'enzikiriza yaffe. Eyeetaaza olutambi luno lufune ku kkanisa ya Gospel Life Church International Ennamasuba okuliraana ne siteegi ya biroole eby'omusenyu, oba osobola okuba essimu 0772 45 89 15. Ensi ya Isirayiri ya kyamagero, naawe gyerabireko. Kyekiseera kyennyini bwe budde wa pulogulaamu yo gy'obadde olinda, amaanyi g'enjiri ya Yesu, ng'ekuusibwako omutume Umar Mulinde wa Gospel Life Church International ku siteegi y'Ennamasuba. Sembera omutume atuuse. Amen. Amen. Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Today, give us today our daily bread. Forgive us sins. Cleanse us, O God. Purify us. Oh, the blood of Jesus. We call you today. We need your cleansing. We need the purification by the power of the blood. Even the Bible says we conquer the devil to the blood of the Lamb and the word of our testimony. By the power of the blood, we defeat every weakness. By the power of the blood, we defeat every curse. By the power of the blood, we defeat every negativity. By the power of the blood, we defeat every pride. By the power of the blood, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God, oh God in heaven, here we are. We are your people who are named by your name. The Bible says, if my people named by my name shall humble themselves and seek my face and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their iniquities and heal their land. Here we are, oh my God. We repent our sins. We confess our sins. And we say, Lord, have mercy upon us. Have mercy upon our families, upon our people, upon our children, upon our homes, upon our church. And Father, look down and see our cry. Incline the ears, oh my God, and hear our prayers. Respond efficiently and heal us, Father. Where has been sickness, let you give us healing. Where has been poverty, let you bless us, Lord. Where has been weakness, let you empower us. My God, the Bible says you shall supply our needs according to your riches and glory. Here we are. Every need has been brought before you. We pray right now, let your provision be realized upon our lives. In the name of Jesus, we refuse to be poor. We refuse to be sick. We refuse to be failures. We refuse to be disadvantaged. And we declare
this, your life will never remain the same. If it touch your home, your family will never remain the same. If it touches that friendship, it will revive. In the name of Jesus. Yes, my God. Yes, my God. Yes, my God. Yes, my God. Save us, Lord. Redeem us, Father. Empower us, Lord. Equip us, Father. Open our spiritual eyes and cause us to see. Open our spiritual ears and cause us to hear. Guide our steps that we reach our destiny. In the mighty name of Jesus. The Bible says the steps of the righteous person is ordered by the Lord. Order our step, oh my God. Guide us to the ways of righteousness, ways of purity, ways of holiness, that we may be able to walk in your statuses. In the name of Jesus. Father, that our heart will perceive, that we be able to understand your way, understand your purposes. In the name of Jesus. My God. My God. Jesus, the Son of the living God. Whoever calls your name shall be saved. Save our families. Save our people. Save our children. Save our parents. Save our villages. Save this land. Save Uganda. Save Kampala. Redeem your people. Bless your people. In the mighty name of Jesus. Oh my God. The Bible says we wrestle not against flesh and blood. Not against principalities and power. And the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty to the God. Now through God, we come against every negativity. Somebody raise up your hand. Yes, raise your voice. Begin to attack the plan of darkness. Begin to attack the devil. If you cannot attack him, he will never spare you. If you can't break him, he will break you. If you can't rebuke him, he will rebuke you. If you can't resist him, he will resist you. Resist the devil. The Bible says, resist the devil. Resist the devil, and he will flee. He will flee from you. Now resist him. The spirit of poverty will resist you now. Spirit of love will resist you now. Sicknesses and disease will resist you now. Come out of our families. You have no power over our church. You have no power over our ministries. You have no power over our ministries, over our children, over our friends. We concentrate our firepower and we command you now. You better know what you are doing. People raise up your hand. You better know what you are doing. If you spare the devil, he will never spare you. If you cannot devour him, he will devour you. If you cannot resist him, he will resist you. Put up your hand and begin to call fire. Begin to break. Break. Remove. Reverse. Destroy every hold of the devil. Every hold of darkness which has been in your family, in your home, in your family background. Break it now. Break it now. Break it now. Get serious before the Lord. We concentrate our firepower and we command the devil and all your spirits. You have no authority over us. Go! Come out of our businesses. Come out of our homes. Come out of our church. Come out of our home. Come out of our children. This kind of madness which the devil brings, chronic diseases, incurable diseases, chronic habits. We attack you now. We defeat you now. Spirit of death, premature death, we attack you right now. We resist you now. AIDS, cancer, asthma, anemia, tuberculosis, every chronic disease, sinuses, every lung problem, every heart problem, every kind of pain, lameness, madness, barrenness. We command you right now. Fire, somebody release fire. Fire. Everybody
simusanyufu gy'oli. Sumulula omuliro. Fire. Omuliro. Fire. Omuliro. Fire. Omuliro. Fire. Release fire upon the poverty. Fire. Sumulula omuliro ku bwavu. Gobera ddala obwavu. Sumulula omuliro ku ndwadde. Gobera ddala endwadde. Sumulula omuliro ku bisiraani ebikolimo. Gobera ddala ebikolimo. Bayibuli kati tumekana Miriamu Musaayi n'amasaza g'omupanda tumekana. Waliwo olutalo. Waliwo olutalo. Waliwo olutalo. Waliwo olutalo. Luwangule n'ebigambo byo. Luwangule n'obumalirivu. Luwangule ng'oli serious. We are fighters. We are fighting a spirit. We are fighting demons. We are fighting poverty. We are fighting demonic spirits. We are fighting habits. Go! 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 Fire! Whatever we shall bind buli kye tunaasibanga ku nsi shall be bound. nga ne mu ggulu Put up your hands yimusa emikono gyo and begin to bind. otandika okusiba. If you don't bind the devil, he will bind you. Bw'otaasibe setaani yajja kusiba. I'm telling you, if you don't bind him, he will bind you. Bw'otaamusibe setaani yajja kwesibira. Many people in your family has been bound by this devil. Abantu bangi mu maka geewamwe basibiddwa You setaani better ono. bind him before he put you on the line. Gakulemye kumusiba nga naawe tannakuteeka ku lukalala. Even your parents had a bondage. Ne bazadde bo baalina obusibe. You better bind the devil before he puts you on the line. Gakulemye kumusiba nga tannakuteeka ku lukalala. Even your friend has got a Ne bondage. mukwano gwo alina You obusibe. better bind the devil before he puts you on the line. Gakulemye kumusiba nga tannakusiba. God has given us this moment. Mukama atuwadde akaseera. If you can use it well, Osobola okukakozesa you are defeating the devil. owangula setaani. You are creating a future. Oteekawo amagenda gamalungi. You are determining your destiny. Omalirira okulangirira amagenda Determine your gamalungi. destiny now. Salawo amagenda go Determine your kakati. destiny now. Salawo amagenda go Now. kakati. Now. Kakati. Now. Kakati. Now. Kakati. Now. Kakati. 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 Now. Kakati. We determine our destiny. And we tell the devil every demonic influence, every sickness and disease, every poverty and anxiety, we bind you. We bind you. Think about everything you don't want Lowooza ku buli kintu kyonna ky'otayagala. and bind it. Okisibe. God has given you the power. Mukama akuwadde amaanyi. Bind it now. Kisibe kaakati. Bind that spirit which have been bringing misfortunes. Siba omwoyo ogwo ogubadde kuleeta I don't hear your voice. Bind it now. ddoboozi ly'okusibe kaakati. This is not a love meeting. Kano si lukuŋŋaana lwa mukwano. This is a war. Luno lutalo. We are fighting something. Tulina kye tulwana We nakyo. are breaking something. Tulina kye tumenya. Human beings defeating the devil. Abaana b'abantu nga bawangula You setaani. better shout it loud. Kiwoggane. Let there be a commotion. Leka wabeerewo akati. Fight that invisible spirit. Wanagana n'omwoyo ogwo Fight ogutalika. that invisible spirit. Wanagana n'omwoyo ogwo The Lord has ogutalika. empowered you Mukama akuwadde to amaanyi. fight the invisible spirit. Wanagana We n'omwoyo are defeating ogutalika. poverty. Tuwangula obwavu. Whatever has been bringing poverty, Ekibadde kituleetera obwavu. we defeat you now. Kiwangula Whatever has been bringing sickness, we defeat you now. Whatever has been bringing barrenness, we defeat you now. Whatever has been attacking us, ekibadde kitulumba. coming from our lineage, we defeat you now. And we command you, Era nga tukula ever the holy agents, Setaani ne poverty, bw'agitoola sickness and disease, foolishness and madness, you have no authority over us. We defeat you now. We bind you. And we command you right now. tukulagira kaakano. Genda. Go! Genda. Go! Genda. And you come back on the Era ground. We tokomangayo. bind you now. Tukusiba. We defeat you there. Tukuwangula. We stop you. Tukuziiza. We close all the doors. Ganawo enzigi zonna. Begin to close all the doors which the devil has been using. Zonna Setaani z'abadde akozesa. Somebody begin to close all the doors Wabeerewo asiba enzigi. which the
prosperity, we command it to be destroyed and devoured by the fire of heaven. In the mighty name of Jesus. Begin to release now. Put up your hand and release. Whatever we bound shall be bound. Whatever we release shall be released. Begin to release. Begin to release. Begin to release. Begin to release. You can draw your own map. Begin to draw your own map. Begin to draw your own map. That is your own map. Create your profile. In the name of Jesus Christ. Create your destiny. Begin to speak it now. The Lord is doing it. The Lord is doing it. Speak that which you want. The Lord is doing it. Yes, Lord. Yes, Lord. We declare we will never be losers. We are going to be successful. We are going to have wonderful families. Our children shall progress. Our family shall prosper. We declare constructive houses. In the name of Jesus Christ, we declare that we be head, not a tail. We shall be up, not downwards. And whatever we find to do shall prosper to the glory of God the Father. We shall not die. We shall not die. We shall live and declare the goodness of the Lord. We declare peace and power, glory and joy in the mighty name of Jesus. And all the people clap their hands to Jesus. Begin to thank God. Begin to thank God. Begin to thank God. Thank Him with a clear sound, with a clap offering. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. owuliriza enjiri ejjudde amaanyi ng'omwoyo omutukuvu okuva mu Gospel Life Church International ng'ekulemberwa omutume Umaro Okenge. Tell your neighbor if you have prayed a real prayer, then the Lord will give you a real answer. Hallelujah! Now tell your neighbor that you must shout because you have brought yourself to this Pentecostal church. We are sons of thunder. There must be thunder coming out of you. Hallelujah! Let me tell you something. On Thursday, I began on a very interesting teaching. I'm teaching about, in our Bible study, about what happened during the reign of Idi Amin in Uganda. Idi Amin banned the local churches. They were few. He had guns. They had Bibles. But as we speak right now, Idi Amin is no more. But the local are here to stay. What made the local to stay? Two things. They never allowed it to be ashamed of the gospel of Jesus. They continued preaching. And Idi Amin said, whoever is arrested is going to be killed. I will give you a number of testimonies about those people they arrested. They arrested them with the intention of killing them. But Idi Amin is dead. Those people are living even today right now. Hallelujah. Tell your neighbor, no matter who is against you, he may be stronger than you, but he will never defeat you if you keep your trust in God and the God of Israel you serve. Somebody shout hallelujah. Now, they never got ashamed of the gospel. Two, they prayed real Pentecostal prayers. Pentecostal prayers includes being filled with the Holy Spirit. Pentecostal prayers include shouting from the bottom of your heart.
gospel Makerere is now. ekkanisa ya full gospel weri Then the kakati soldiers came in. abasirikale ne They began coaching their guns. ne batandika okwokinga emmundu. There is a brother Waliwo brother who had a trumpet. yalina ekkondeere And the pastor said, era omusumba even n'agamba if we do what? nti ne bwe tunaakola ki These people have come to kill us. abasajja bano bazze kututta Let's enjoy ourselves in the Lord. kati ffe katwenyumirirwe They closed their ne eyes basibiriza and shouted hallelujah bawoggana from the haleluya bottom of their okuva heart. ku ntobo y'emitima And this gyabwe. brother era brother ono began to blow a trumpet. n'atandika okufuuwa You know ekkondeere what happened? omanye The ekyaliwo power of God came down. amaanyi ga It fell on these soldiers. agwa ku They began to fall basirikale down. batandika okugwa wansi And when they fell down, era bwe baagwa wansi the other soldiers at the other end, bali abasirikale abala ku ludda lwe they had a combination of voices with the ne trumpets. bawulira amaloboozi agalimu As amakondeere if it's a bazooka coming their way. ng'eringa bomu bazuka ejja gye bali And everybody began era to buli run. omu n'atandika okudduka That is how bwe kityo the soldiers who were guarding the door to shoot every Moroccan, abo abasirikale ali baali bakuumye oluggi batte buli mulokole as they were falling nga down bagwa wansi and the others are running, abalala nga badduka Pastor Mutebi jumped omusumba mutebi and another n'ababuuka Christian jumped n'omulokole omulala n'abuuka and they ne disappeared. beebulirawo Was it that the angel of the Lord who came to redeem his people? omukama eyajja n'abanunula Put up a hand and say, Father in Kusa heaven, omukono gwo gambe taata ow'omu ggulu hallowed be your name. nalo litukuzibwe I know for sure manyidde ddala you are the only God gwe katonda wekka who deserves to be praised. asaanidde okutenderezebwa I believe in your power era nzikiriza mu maanyi go and I welcome your power era today. nyikiriza amaanyi go leero Touch me now onkomeko and kaakati cause me to be successful. ondeetera okubeera In the mighty name of Jesus. A big shout of glory to Jesus Christ. owuliriza enjiri ejjudde amaanyi ng'omwoyo omutukuvu okuva mu gospel life church international ng'ekulemberwa omutume wumalungi. Open your Bible in the book of Revelation chapter 3. I know your deeds, says the Lord, manye ebikolwa byo bw'ayogera mukama that you are neither cold nor hot. bitoyokya era I would that you were cold or hot. But because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. My message this morning is keep your fire burning. Help me to tell your neighbor, keep your fire burning. amba nyamba ogambe mulirwanawo nti Shout it one more time and say, keep your fire burning. kuuma omuliro gwo nga gwaka The word you saw here, which God says, I will spit you, ekyo ekigambo ky'olabye nga mukama agamba nti nja kukuwanu is simply meaning I will vomit you. kitegeeza nti nja kukusesema When we get born again, we enter bwe Jesus. tulokoka tuyingira mu yesu But to keep ourselves in Jesus, naye fe okwekuumira mu yesu munda we must be on fire for Jesus. tulina okubeera ku muliro ku lwa yesu If you come to Jesus, ojja mu yesu it's your responsibility to keep yourself in by keeping yourself on fire. buvunaanyizibwa bwo okwekuumira mu yesu munda nga weekuuma ng'oli ku muliro If you are not on fire for Jesus, obanga toli ku muliro ku lwa yesu you may be a shadow sitting in a chair. oyinza okubeera ekisiikirize ekitudde mu katebe You don't find time to pray, tosanga biseera kusaba but you find time to visit friends. naye ofuna ebiseera That ogenda means you are okusaala called. abalala kitegeeza onnyo okusaba Amazingly, ekyewunyisa when Jesus is about to vomit you, yesu bw'aba anaatera okusesema that's when they announce a night prayer awo we balangirira okusaba okw'ekiro or something like a revival meeting, oba miitingi ey'okudda and you go okukya there and say, Lord, I need your blessing. ogenda n'ogamba mukama neetaaga omukisa gwo The person you are calling his blessing is about to vomit. naye ate oyo gw'osaba omukisa ye anaatera kusesema busesa I agenda have kusesema come with a wonderful message nzize this morning. n'okubaka obulungi amakya ga leero If you can keep your fire burning in the Lord, obanga osobola okukuumira omuliro gwo nga gwaka mu mukama your future will be bright in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. okubeera bulungi mu linnya lya yesu How do you determine your future? osalawo otya amagenda go By keeping your fire burning. omuliro gwo ogukuumye nga gwaka The day you got born again, olunaku lwe walokoka the Lord began on you. mukama yakutandikako Fire was lit in you. omuliro gwakumibwa mu ggwe But then for you, you have a responsibility by keeping it burning. kati gwe omulimu gw'olina okukola kwe kukuuma omuliro gwo nga gwaka These activities we do in church, emirimu gino gye tukola mu kkanisa they ebikolwa are the
sick or dead? otegeera otya nti ndi mulwadde mu mwoyo oba nafa? How do you know that I'm cold now? otegeera otya nti nze nannyogoga dda? It's when you feel like spiritual appetite is no more. owulira nga okuyaayaana n'enjala eri ey'emwoyo tekyaliwo. towulira kuyaayaana kusaba, okuyaayaana okusiiba, okunyumirwa saaviisi. The same chapter verse 2. essuula y'emu olunyiriri olwokubiri. Read there every. Wake up! Touch your neighbor and say, wake up! kwata kulirwana omugambe nti zuukuka. In a spiritual barracks, Katonda agenda kukolamu omulimu. Naye wulira, komando tebamutraining nga polisi y'e Kampala. Bw'osobola okusalawo kiraasi yo, bw'oba oyagala buno obulokole bwa mpala enywera muguwa, obwo nabwo gye buli. Ebintu oyatule byatule, ni mutwe so si mukira nga toli mukira gwa mbuzi. Tuwagulu so si wansi nga tosula mu kinnya. Twogera ku balokole abagenda okuboogera ebigambo bibabeeko. Gamba nti haleluya. Kati abalokole bwe batyo bateekwa okubeera ku muliro gwa Yesu. Fire for Jesus. How can you keep your fire burning? oyinza otya okuuma omuliro gwo nga gwaka? I will give you a number of reasons. genda kuwa ensonga I will give you the principles. genda kuwa ennono, But that will be next week. naye ijja kuba wiiki ejja. Next week I will give you the principles of keeping your Christian fire burning. wiiki ejja nja kuwa ennono ez'okukuumamu omuliro gwo Katonda mpadde amafuta mwenna mudde ku muliro. God has given me an anointing so that I rekindle all of you. Bayibuli egamba The Bible says, Pawulo embalasaasa bw'emuluma when the viper ate up Paul, yamuluma omukono. he was eaten a bit by Kiki ekyabaawo? what happened? N'asemberera omuliro He got next to the n'agikunkumula mu muliro. viper in the fire. Abalokole omuliro gw'ekirokole ogutulimu The fire that is bwe gutuwa obuwanguzi. the one that gives Si bigambo gambo bye twogerayogera. Are you on fire? oli ku muliro. If you are not on fire, essala z'osaba ojja The kubeera prayers that you make, zibakirire. there will just be noise. Ekiseera kituusa abalokole babeere ku muliro gwa Yesu. Time has come that all Christians shall be on fire for Fe Jesus. abaatubulira enjiri baali basajja baavu. People who preach to us Mwe were mufunye poor men. omukisa You ne are wafa blessed. ng'ani ayambala essuuti. Abaatubulira enjiri baali baavu. Those who preach to us were poor. Baali oluzungu They terutegerekeka. didn't even understand English. Naye wulira, But listen, baalina omuliro gwa they Yesu. had the fire of Jesus. Baatuteeka ku muliro. They put us on fire. Nakubulira owooluganda, Let me tell you, brethren, omuntu yenna ali wano anybody who is here, nga olina emwaka mulamba mu bulokole you have spent a whole year nga tojjulanga mwoyo mutukuvu. without having the Oli mubi. Holy Spirit, you're badly off. Bamukwematiza nti nabuze empale. This is not- tetuli ku bintu bya ngatto na mpale. We are not Even talking if you about have a things. car, Ne bw'obanga olina emmotoka, ng'oli wano owezezza omwaka You are totajjula mwoyo fully mutukuvu Christian. osanye kusula mu kkanisa osule ng'oyita mukama nyamba. Bw'oba owezezza emyaka 5 10 tonnajjula mwoyo mutukuvu oli mu kkanisa wakona. 5 years, 10 years in You Christianity need a without the Holy spiritual Spirit, deliverance. wetaaga okusumuluka. Bwe tuwanika emikono okusaba owulira otya? When we raise up our hands to pray, how do you You feel? don't enjoy. Tebikunyumira. Kitegeeza you are bound. That means osubiri. Bw'oba otambula ng'ogenda ku kkanisa, As how you do go you to feel? church, Do you feel enjoying the praise? onyumirwa ettendo. Always be on fire for Jesus Obeeranga Christ. mu muliro gwa Yesu Kristo. If you want to defeat this world, Obanga oyagala okuwangula ensi, always be on fire for tobeeranga Jesus. mu muliro gwa Yesu. On Sunday, I will give you principles Sande nja kuwa ennono. of how somebody can be on fire for Engeri Jesus. ky'omuntu gy'ayinza okubeera ku. Katonda agenda bambaza amaanyi amalala. God is going to empower you afresh. Obulokole bugenda kukunyumira okusinga bwe bwali Going to enjoy bukunyumidde. salvation and Ogenda kukola ebintu by'obulokole n'ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabika. things and God Obanga will okkiriza byenjogera ku bingalo gamindi ekyo nkitwala mu linnya lya Yesu Mwana Katonda mulala. obubaka buno ng'obwetaaze buli ku butambi obwa CD ne tapes busange ku kkanisa yaffe eya Gospel Life Church International. Tulina n'ebitabo ebirala ebijja okuyamba okwongera okutegeera enzikiriza yo. ensi ya Isirayiri yabyewunyo nnyo. Katonda yagiwa Ibulayimu n'agyetuumira n'erinnya eryo. Bannabbi bonna mwe baava, Bayibuli newandiikibwa omwo. Yesu Kristo mwe yazaalibwa, mwe yafiira, mwe yazuukirira, ate mwe yatandikira obukristaayo. Eky'omukisa omulungi omutume Umar Mulinde bwe yagenzeeyo yazze n'akapya eri omulembe gwaffe, anti yalikodinze olutambi lulamba olwa vidiyo olujjudde ebifaananyi okuva mu Yerusaalemi n'ebitundu byonna eby'omu Isirayiri nga bikakasa obutuufu obw'enzikiriza
y'ensikiriza yaffe eyeetaaza olutambi luno lufune ku kkanisa ya Gospel Life Church International e Namasuba okuliraana ne siteegi ya biroole eby'omusenyu, oba osobola okukuba essimu 0772 45 89 15. Ensi ya Isirayiri ya kyamagero, naawe gyerabireko. Wanike emikono gyo gende Mukama sigenda kuswala olw'obwakabaka bwa Katonda. Raise up your hands and say, Lord, I'm not going to be ashamed. Yogera gamente, I will never be ashamed of the gospel. Sigenda kuswazibwa lwa njiri. I will never be ashamed of Jesus Sigenda Christ. kuswazibwa lwa Yesu Kristo. I will never Siriswazi. be ashamed Siriswazi. of the reality Olw'amazima of God's word. agali mu kigambo kya Katonda. Okay, tumalirize. Verse 2, check verse 2. Wake up. Come on, speak it loudly and say, wake up and strengthen the things that remain. Have you seen that word strengthen? Kitegeeza Katonda bw'akutandikako gw'olina okwezaamu amaanyi akutwale bw'ayagala okutuusa. Era waliwo yagambanga gundi Mukama yamuwa ekirabo eky'okusaba ebyo bya bulimba tikiriiyo. Bonna abasabye atandika okusaba ng'awulira tasobola. Era namwe abasaba togumirirawo nagandi gwe Mukama yakuyita kusaba busabe kyokka teri atasobola kusaba naawe twaliri ekyekyo. Bw'omala okusaba genda okola ebirala, sikutuula kusaba busabe kyokka. Katonda bw'akuteeka mu church ayina ebintu ngeri gy'abikola mu church eyo. Biyinza n'okola ebitanga ebitagira naye ng'amafuta Katonda agatadde mu pasito oyo okukolako akalala kati amagala gambago omulabe galeeta otuuke ku destination yo. Yogera haleluya yamageri haleluya. Naye bw'oba oyagala okutambula ng'omuliro gukyayaka, you have to strengthen yourself. Kyogere tuwulire. Wezeemu amaanyi. Bayibuli egamba nti ne bwe baali batambula The Bible says that even as ne bakoowa and they felt weak, baasigala bakyakola. they remained walking. Oyo ye mulokole. That is the Mpulira nkooye I feel naye nzikiriza night prayer Katonda alina kyateekwa okunkolera wadde mpulira siina maanyi naye era naayimirira. Mpulira ng'emikono egifuuyirira naye era naagiwanika. Mpulira nga tayagala kwogera naye era naayogera kubanga nkimanyi amaanyi ge sirina bwe naamala okwogera Katonda agenda kugamba mbe wano nga nina obujulizi nti Katonda ankoledde ebikulu. Strengthen yourself. wezeemu amaanyi. I say be on fire for Jesus Era Christ. ku muliro ku lwa Yesu. I say be on fire for Jesus Era Christ. ku muliro ku lwa Yesu. Raise up a hand and say, Father, in the name of Jesus Emikono Christ, gy'ogambe Taata mu linnya lya Yesu Kristo. I am learning to strengthen myself. Yinza okwezza, ngenda kuyiga okwezzaamu No amaanyi. matter where the weakness comes from, Si nsonga obunafu buvaawa, I'm going to strengthen naye myself. ngenda kwezzaamu amaanyi. In the name of Jesus Mu Christ, linnya lya Yesu I Kristo. want you to pray for yourself right now. Njagala weesabire Put Katonda. up a hand and don't compromise. Yimusa emikono gyo era toba na Be serious with the Lord. Beera serious ne What has been resisting you ekyo ekibadde kikuziyiza is a personal compromise. okukukkiriranya. You don't want to go beyond where you are. Toyagala kusukka awo w'oli. Even when the Lord tells you to do something, Mukama ne bw'akugamba okubeerako you ky'okola, feel as if it's out of your reach. owulira ng'ekikuli ewala. It's a high time Ke kaseera that people of God abantu ba will Katonda strengthen themselves bezzeemu amaanyi. and begin to do things in a better Batandika way. okukola ebintu mu ngeri enjawulo. Pray, 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 pray. Saba, saba, Pray, 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 pray. saba, saba. You must pray. Olina You okusaba. must Olina confess. okwatula. Talk about yourself Weeyogereko. and what you are going to do. Era n'ekyo ky'ogenda okukola. Revive yourself. Wezze bujja. Do a self-evaluation. Weekolemu omulimu wekka. Evaluate. Weebalirire by'okola. Evaluate. Weebalirire Look by'okola. around Tunula and see what you've been doing olabe ekyo ky'obadde okola in an unpleasant way mu ngeri and etasanyusa. begin to change it. Otandike okukikyusa. Determined to do Malirira the okukola things which the Lord wants you to ebyo do. Mukama by'ayagala okukola. Father, in the name of Jesus, Mu linnya lya Yesu. we are lifting up our hands Tuyimusiza emikono and gyaffe. raising our Era voices, nga tuyimusa and amaaso. we are saying, Father, Era nga tugamba Mukama. it's a high time Ekaseera that you cause us tuleetere to be fruitful. okubeera nga You cause us, Lord, tuleetere Mukama to be people of focus. okubeera abantu abali In the mighty name of Jesus, the Son of the living God, 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 the Son of the living God. Father, in the mighty name of Jesus, let the fire be lit. Let the fire be lit. The fire of prayer, the fire of fasting, the fire of seeking the Lord, the fire of giving, the fire of serving Jesus. Let your fire burn. Let your fire burn. Somebody raise your hand and say, let your fire burn. Tell God that his fire will burn.
everlasting. omuliro gw'okusaba Fire of the kingdom. omuliro Fire. omuliro Fire. omuliro Everybody call fire. oyita omuliro Oh, that fire. omuliro ogwo Oh, that fire. omuliro ogwo Oh, that fire. omuliro ogwo Call it in your life. oyite mu bulamu You do things under the okola fire. ebintu wansi By the w'omuliro enthusiasm of the fire of God. n'okw'omuliro We need that fire. omuliro tugwetaaga We need that fire. omuliro ogwo Somebody need that fire of the Lord. tugwetaaga omuliro ogwo Oh, rababababababa. Wabeho ekintu ekibwatuka. Yeremiya yagamba nti mpulira omuliro ogwo munda mu nze. Omuliro gwo Mukama. Baali bamukutte nga bamusibye. Ne bamuta n'awulira nga takyasobola kwogera. N'awulira ng'ebintu by'enjiri biringa ng'ebigenda abikyawa. Takyagala kusaba tula mu saavisi yeebaka bwebasi. Takyalina gabuulira njiri. Takyagala kwogera ku bulokole mu lwatu. Agandi n'alowooza n'agandi leero sijja kuddamu mwogerako. Bayibuli kati bwe yakirowooza agenda okuwulira ng'omuliro munda mu ye gwaka. N'agandi omuliro ne gwaka. Omuliro nguwulira munda nga gubugujja. Sisobola nakigumikiriza nate. Wanika emikono yita omuliro ogwo. Bwe gunaakubeeramu eby'okusaba tebajja kukaka. Oh, ebyamagero bijja kubwatuka ng'emberenge mu ggwe. Famire ejja kulaba yeewunya ekitiibwa kya Katonda. Abakujereka bajja kulaba. We need a fire. Buli kintu ekikolebwa mu nsi wabeerawo amaanyi agakikola. Obulokole butambula nnyo bwe wabaawo omuliro gw'omwoyo munda mu ffe. The fire of God. 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 Fire. 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 Oh, Ramamama Yanda Mashika Yaraba. That we will not do things as for formality, but we will do things meaningfully by the power of the fire in our lives, oh God. Revive your people, my God. Revive your people, my God. Oh, muliro weguli. Oh, muliro weguli. Waleke mikono gyo guyite. Oh, muliro weguli olupalero. Weguli. Guyite. Omuliro gw'omwoyo, omuliro gwa Katonda, amaanyi ga Mukama. The fire. Oh, rababababababababa. Yanda makala balabalabalabalaba. Yende boko rabababa. Ogwo bwe gubeera mundaayo. Lubaale w'ekikata kusobola. Ogwo bwe gubeera mundaayo. Emisimu tegikusobola. Bw'obeera ku muliro, kikwanguyira okujjula omwoyo omutukuvu. Omuntu ali ku muliro, kimwanguyira okulaba ebyamagero. Ali ku muliro, kimwanguyira okujjula omwoyo omutukuvu. Ita omuliro ogwo. There is a fire. Omuliro bwe gweyongera mundaayo, gubeera munda naye nga gulina amaanyi agakuyamba mu mubiri. Gubeera gwa mwoyo naye nga gulina amaanyi agakwongerayo. Tewali road bulooka gy'otasobola kubuuka. Omuliro gwa Katonda ogwo gw'omwoyo gwe gwaleetera ekkanisa z'abalokole okuyimirira mu biseera bya Idi Amin. Ogwo omuliro bajjanga obbakwata ne balaba malayika wa Katonda. Waliwo ne bajja obbakwata omwana omuwala nga bamuleepinga. Baali bagenda omuleepinga, yali yavudde mu kusaba. Abasirikale ne balaba malayika ng'ayimiridde wakati waabwe n'omuwala ne badduka emisinde. Yita omuliro ogwo. Buli lw'oyogeranga nti oli mulokole, abantu beewammwe tebalabanga enjawulo bateeka ogiraba. Singa omuliro guno gunaakubeerako, abantu beewammwe bateeka okulaba Katonda. Olw'omuliro, you need something strange which will amaze your enemies. Weetaaga ekintu ekinaakuzukusanga mu kiro okusaba. Weetaaga omuliro ogugenda okubeeramu nga ofuna okwolesebwa n'ebirooto. Eddogobe linaalaba ng'alina omuliro lijja kujja omuliro lidduka emisinde. The fire of God must be in us. We must be on fire for Jesus. Wanika emikono gyo. Obulokole bulimu ekintu ekirala kye bayita omuliro gwa Katonda. Mukama agambye let your fire burn. Ekyo bwe kibeera mu bulamu bwo ebitasoboka bisoboka. Omulogo asobola okutunuulira enviiri ne zimuva ku mutwe. Omulokole tateekwa okubeera muntu wa bulijjo nga ne bw'osula ku ssabo kumpi n'essabo tewali kibaawo. Eddogo ly'ewammwe liteekwa okulaba nti oli wanjawulo. Weeseemu amaanyi. Obulokole buleme kubeerera mukolo, ereme kubeerera ddiini. Kikubeerera ekintu eky'ensonga. Tolina Katonda gw'olinda. Tolina Katonda omulamu gw'osinza. Era mu ggwe mulimu ekintu ekirala ekitali kya bulijjo. Obulokole obukubeerera ensonga. Okuyaayaana ennyonta ey'okusinza.
Christian fire. Some of you need more than prayer. You need a revival. You need a change of conduct. You need to change the way you think. You need to change the way you see things. You need a total transformation. Wanike mikono jomo bago gari olwalero. Ayi mukama. Oboli mulwadde kwate wakuluma. Kama dolwalero. Omuliro gw'omwoyo. Gwonsumulule. Twala okuwonyesebwa. Twala okusumululwa. Mu linnya lya Yesu. Tandika okubogolera endwadde eyo gy'obadde kutawanya gyogera erinnya nga bw'ogibogolera gyekutuleka mu linnya lya Yesu. Ndagira amaanyi ago ag'endwadde toyina buyinza ku muntu yenna mu lukuŋŋaana luno. Emigga egyakubwa Yesu gye gituwonya gw'amaanyi ag'endwadde nkulagira olwaleero. Vaawo! 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 Genda! 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 Ebisimba bibule. Obulumi buveewo. Chronic diseases. Waliwo egy'emiro egiva mu bika eby'obusamizi obuloko. Emmandu emiro gy'obutazaala obugumba. Embuto eziruma emigongo. Enseke ezibikira emigongo. Asima, ania, kansa, typhoid, sirimu. Emitwe egiruma amaaso. Amatu agatawulira. Obutawunyiriza sinus. Fire! Genda! Wanike emikono gyogeni ntwala okuwonyesebwa. Yogera nabage ntwala okuwonyesebwa. Kyogera nabage ntwala okuwonyesebwa. Mu linnya erya Yesu. Atalina mirimu oba bizinensi yo tetambula bulungi oba oyagala ssente kusasula renti Christmas buli kintu wanike emikono gyo mu bbanga. Gamba nti ayi Katonda ayinza ebintu byonna. Neetaaga obugabirizi bwo. Neetaaga emirimu. Oba oyagala mulimu gani neetaaga omulimu. Neetaaga emisaala. Neetaaga ennyongeza mirimu gyange. Neetaaga bakasitoma. Neetaaga essente. Tandika okwatula ssente z'oyagala nekyozaagasa. And may the Lord supply your needs according to his riches and glory. Nangiridde oluwaliro obugabirizi bwa Katonda bukubeeko. Katonda atema ekkuba tali kkuba likutemere. Bw'amaanyi ag'obwetaavu n'ennaku agali gatwanja obulamu bw'abantu. Genda mu linnya erya Yesu ne Katonda omulamu. Essanyu lya Katonda libeewo. Amaanyi ga Katonda gabeewo. Omukono gwa Katonda gubeewo. Mukama kulembera kugabirire. Ng'obugagga bwe buli mu kisa kye mu Kristo Yesu. May the Lord satisfy you with goodness. May the Lord supply your needs. May the Lord equip you. May the Lord lead you to your destination. And the Lord lead you to your blessing. Katonda akubanjisa ababadde baganya okusasula. Akuwa essente okusasula amabanja go gonna. Akusasulira amabanja. Akusimbira amayumba. Akuweererera abaana. Nangiridde Mukama ateeke ensimbi nnyingi mu mikono gyo gy'owanise. Mu linnya erya Yesu Mukama akwasa obuvunaanyizibwa. You are going to sign wonderful checks and be prosperous. I declare prosperity in the mighty name of Jesus. Kubira Katonda fengale z'amaanyi. Obubaka buno ng'obwetaaze buli ku butambi obwa CD ne tapes busange ku kanisa yaffe eya Gospel Life Church International. Tulina n'ebitabo ebirala ebijja okuyamba okwongera okutegeera enzikiriza yo. Yingira omwaka mu maanyi n'emafuta ga Katonda. Tosuba okusaba okeesa obudde ennaku z'omwezi 31 Desemba wali mu Gospel Life Church International. Okutuukayo oviiramu wano ku stage ya taxi e Namasuba. Gospel Life Church International. Jangu tusabe. Ensi ya Isirayiri yabyewunyo nnyo. Katonda yagiwa Ibrayimu n'agyetuumira n'erinnya eryo. Bannabbi bonna mwe baava Bayibuli newandiikibwa omwo. Yesu Kristo mwe yazaalibwa, mwe yafiira,
mwe yazuukirira ate mwe yatandikira obukristaayo. Eky'omukisa omulungi omutume Umar Mulinde bwe yagenzeeyo yazze n'akapya eri omulembe gwaffe, anti yalikodinze olutambi lulamba olwa vidiyo olujjudde ebifaananyi okuva mu Yerusaalemu n'ebitundu byonna eby'omu Isirayiri nga bikakasa obutuufu obw'enzikiriza yaffe. Eyeetaaza olutambi luno lufune ku kkanisa ya Gospel Life Church International e Namasuba okuliraana ne siteegi ya biroole eby'omusenyu, oba osobola okuba essimu 0772 45 89 15. Ensi ya Isirayiri ya kyamagero, naawe gyerabireko. Abantu b'e Namasuba, guno omukisa gwammwe. Anti Gospel Life Church International ekulemberwa omutume Umaru Mulinde ekutuusaako okusaba okujjudde essanyu Sande eno kujja kutandikira ddala ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ku 7 ez'emisana. eno saavisi ya njawulo ebyamagero n'ebyewunyo. Gano mateeka okusinza. Tosuba omukisa guno, leeta abalwadde Yesu akubawonya, leeta abaana bakusabirwa, omuzadde jangu Katonda agenda kukola bulungi eri obulamu bwo. Ensimbi zaagaana onaagenda okuvaayo, Katonda ng'akuwadde omukisa. Mu kusaba kuno ne mu kusinza jangu tusabe. Katonda agenda kukolera ekyamagero, jangu tusabire wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Your miracle is ready for you. Gospel Life Church International. Obadde owuliriza pulogulaamu amaanyi g'enjiri ya Yesu ng'ekutuusiddwako omutume Umar Mulinde wa Gospel Life Church International ku siteegi y'e Namasuba. Okumanya ebisingawo ku bessimu 0772 45 89 15. Oyinza n'okubakyalira ku linki yaabwe gospellifechurchinternational.blogspot.com.